Lema Namakula yazadde baby girl. Mbaniriza ku Princess Grosh musibye mutyaba mikwano kasubire nti buli omu gyali wasibye bulungi. Munange olunaku olwaleero Lema Namakula munaye avuddeyo n'atupostingira akafaananyi n'atuteerayo buli eri obufaananyi nga bw'obulaba abo nga baby daddy Sekawere omukulu Dr. Amza ne batulaga ku baby nti no bakoze ki bazadde bambi baby girl ono no bamutumye Aliya Sebunya ono ngadda kwani ku Amal Musoza awo no Lema nabeera nga awezeza abaana be babiri bambi Kongs Lema Namakula omu bw'ati mukyala Amza essanyu bambi lyabadde pitirivu abantu bangi bambi bagenze mu maaso ne okumusuusuuta n'okumuyozayoza nga bamuweereza obubaka obwa Kongs Lema mujjukira nti emabega kaawe ebigambadde bingi biyitingana nti Lema yandibanga yazaala byandibanga biki ne munaye finally atukubiddewo ebifaananyi ebitulaga nti yasumulukuse bulungi oyo no kati nakawere waffe aliwo byebyo no ebiri esayidi yeyo ate munaye ye Amaalu naye avuddeyo nayolesa essanyu lye bambi lyalina eryokulaba ku ka baby sister ke kati naye afuusaani baaba tuba tugamba abeera afuuse baaba byebyo no ebiri sayidi zeyo mu Sebunya family byebyo no byonkuletedde ebiri eyo mukwano naye nga Lema tukwagaliza kulika omwana kankolezeyo nekane nakaimuka kulika baby munange kulika omwana bwe buno obuyimba obuyimbira esayidi zeyo bambi ng'essanyu libatta ate nga abantu ab'enjawulo bambi nga bwe nkugambye ba celebrities n'abantu ba bulijjo ba fans bambi bagenze maaso n'osharinga ebifaananyi bagenze n'obambi n'okulaga essanyu lyabwe lye balina gyali byebyo nno byenkuletedde olunaku olwaleero ne kugamba nti no gwe kyolina kukola kiri kimu wakumire ku Princess Grosh ate gwonna atanaba kusubscribinga mukwano kyenkusaba kiri kimu